Kadama TV ebintu by'okubeera nga abaana babajjamu ensigo n'ebintu ebirala okukyusa organizi zaabwe. Ekintu kino waliwo Kadaama agamba nti kikolebwa naye ate waliwo amaka agateesa ne Kadaama. Jjukira nga bwe nabagambye nti bakuggyamu ensigo emu osobola osigalawo bulungi nnyo ng'olina ensigo endala. Kizuuliddwa nti bakadaama abamu oba abantu abamu ensigo zaabwe bazitunda. Story eno yakyaka nnyo e India abantu abali homeless nga talina waabeera agenda mu ddwaliro ne batunda ensigo zaabwe. Ayinza okutunda ensigo n'afuna owantu w'asobola n'okubeera nga akola ka bizinesi ke n'abeera nga atandika okukyusa obulamu. So ensigo zino oluusi abantu bagamba nti bagenda mu ddwaliro ne babalongoosa naye nga bamaze kukola pulaani n'abantu bano nga bakkiriza nga bo. Kuba bw'osayininga nga ggwe ng'omuntu n'osayininga nti ensigo yange ngisayininze ngitunze, ekyo ekintu nakyo kikkirizibwa ne bakola transplant eyo. So Kadaama ono ye agenda kunnyonnyola nti amaka agamu gateesa ne bakadaama oba gateesa n'abantu, oli n'agenda n'atunda ensigo ye ne bagimuggyamu nga naye akkiriza. Katuwulize Kadaama story eno naye ng'ajjukira nti buli kintu kyonna ku nsi gy'eri. Eno story y'okutunda ensigo eri nnyo e India. India omuntu bw'abeera mwavu agamba kantunde ensigo yange ngende ntereeza obulamu bwange n'atambulira awo. So katuwulire Kadaama ono kikyateesa ku nsonga eyo. Abanyabo. Kakati mwami Kadaama TV. Nze silent listener as usual. Naye story y'ensigo eyo muginyumyako ya temugibalaatiramu. Go ge mazima bakikola era bakikolera ddala. Bakikola. Naye bw'oba osanze amaka amalungi balina engeri gye bakikolamu. Boogera naawe mu buntu ne ssente ne bazikuwa bwe muba nga mukkiriziganyiza. So bwe bamala okukwasa ssente zo ne mugenda mu ddwaliro ne bakikola era ne beeyama okujjanjaba bulungi nnyo n'oddawo. Babikolera ddala nno ddala nga tekuli kuwuusawuusa lwakuba nga woogambye oba nga wootera okwogera nti omwana omunnayuganda waavu eno n'adda eka abamu tebatera kufaayo nnyo ogenda mu sikaani anti agamba nyonoona ssente zaaki ate mpulira ndi mulamu bulungi, okitegeera. Naye ng'ate n'atamanya nti aliko olukindo lwe baamusala tamanyi nsonga lwaki baamusala, okitegeera ssebo. So nze kyenjagala okugamba nze nali nkirabyekokko okukiraba ddala live. Ekyokubiri nze kennyini omanyi bwe tubeera e Uganda batupima batukebera buli kimu then bwe tutuuka eno era baddamu. Era nze olunaku olwasooka lwennyini we bajja okunnona we natuukira twasookera mu ddwaliro for check-up ne bankebera buli kimu nga ndi mulamu. Bagenda okebera omusaayi gwange nga gwe musaayi omulungi oguli strong ogukola ku buli muntu yenna. Kwegamba ate ne beeyongera okunjagala abo bakama bange be ŋŋamba. Ne tuvaayo ne tudda eka. Tubaddewo lwali olwo ne bampita ku mmeeza tuteese nsobola obbaguzaako omusaayi liita nga 2. Okitegeera mukama wange. So wenkugambira nti ekyokulongoosa ekyo kye bajjira abaana nti babalongooseeza simanyi babawadde obutwa simanyi nedda ebyo byonna ebankwaso naye lwakuba nti abaana beetaaga okwebeereramu. Kyova olaba y'ensonga nakugamba ku luli mwetaaga mufunewo bakansalas abantu abakibaddemuko ne bamanya balumira mwoyo
ne muteekawo ofiisi esomesa abaana bano. Ogenda mu kiyumba waliwo okulimbalimba nti oli mulwadde tukutwale mu ddwaliro, naye bwe bakutwala tokkiriza kino na kino na kino. Okitegeera kwegamba abaana ne tubasunirako ne tubabbirako ebibuuzo, omwana n'abeerayo ng'akimanyi. In case kigenda okujja omutuukako, either omwana ono bateeseeza naye bulungi n'akkiriza olw'okwagala ssente, oba n'akigaana. N'abagambirawo nti mu kontulakiti yange bino tebyalimu. Ekyokubiri, nze ekyokunnongoosa, nze sisobola kwesayiningira nze nga nze nzekka. Neetaaga at least wabeerewo omuntu wange yenna gwe musobola okusindikira empapula zino azisayiningeko, atuddize nti amaze ozisayiningako, awo mulyoke munkoleko. Okitegeera kyekyo mukwano. Waliwo n'omukyala gwe baali bakikozeeko, era ye ensigo eyiye baayogera naye bulungi n'agibaguza kuba yali anaatera okuddayo. Baakimukolako nga awuzaayo emyezi ndowooza ng'ebiri esatu okuddayo. Ne bakimukolako n'abawa ensigo emu, naye baali bamaze omusasula ssente ze. Baamusasula obukadde 5 cash eza Uganda. Omukyala kubanga baamukansolinga ne bamusomesa nti bwe bakujjamu n'osigazeemu terina buzibu era oseesigala ekola. Naye lwakuba nti wabeerawo ebintu ebimu by'oba olina okwesalako, like nga w'obadde ositula oba ekiro 10 situla 5, w'obadde olya kino na kino kola wootyo. Kitegeera weebityo. Kati ne bakkiriziganya. Oba osanze amaka amalungi agategeera, bakikola, boogera naawe mu buntu. Naye w'osanga ababi beebwe abakozesa obutwa, beebwe abakozesa kwegamba ebiragalalagala, ne bakukozesa ebiragalalagala, kyova olaba nti abaana abamu babasala mu mbeera ey'empaka n'afiirayo. Okitegeera, ne mumusanga mu musaayi nga mutonotono, ne bagamba yeetuze. Omuntu eyeetuga omusaayi gufulumira wa? Oba nga weetuze omusaayi tegufuluma. Okitegeera, so abaana abasinga bakibakola. So ekyo saagala muwuusewuuse. Omukyalo oyo yaddayo, kati amazeeyo emyaka ndowooza giringa 3 gy'amazeeyo. Naye buli lwe njogerako naye mubuuza ne mugamba oli otya, owulira otya? Nti ndi bulungi, kuba ebintu bye baŋŋamba nti sibikola era sibikola. Ebintu bye baŋŋamba okukola era byenkola. So sinaba kufuna buzibu bwonna, ndi bulungi. Era alina ssente ze yazikolamu ekyamaanyi, naye nga kurisikinga kyennyinza okugamba. Naye nga byo gyebiri babikolera ddala. Ate woba osanze amaka nga malungi gaasomako mategeevu, muteesa, mutuula ku meeza ne muteesa, naye ne bakugamba tokyogeranga, sirika. So kati nange mwami Kadaama nkubbiddeko wubbizi mpola, obeereyo ng'okimanyi era ng'olina obukakafu nti kituufu bakikola. Amaka agasinga agategeerekeka gatagala kuswaziwa mu public, bateesa. Naye amaka agatafaayo agamba ani amanyi, nina ssente zange, bakikukola. Ne wooba ofudde ne bakuvuga mu mmotoka ne bagenda ne bakusuula eyo mu mpuku. Balina eyo empuku zaabwe eyo gye bakutwala ne bakuvuga ne bakusuula eyo. Essebo. So abaana simanyi w'ogenda basomesa, simanyi w'ogenda bakubira mulanga, naye ng'ofiisi yeetaagisa ebeerewo nga yakukansolinga abaana. Babeere n'engeri gye beekuuma. Abaana balwalako katono, nze mukama wange tayagala kuntwala mu ddwaliro, simanyi bino simanyi na bino na bino. Abantu bano bagezi nnyo. Walaba ng'oli mugezigezi ayinza n'okutuuka eyo n'ateesa n'abasawo. Akayiso akasooka ne kaba nga bataddemu eddagala erikuzirisa n'otomanya kiddako. Okitegeera, oba ne bakuwa kaweke. Kati ng'oyo omwana kyali kyetaaga bakozesa common sense. Bakugamba batya nti okugulu ebbwa lyeri kuluma, ate n'otuuka mu ddwaliro nti ate bakusala lubuto, babakusala mu mugongo. It's an obvious case.
waliwo obudde bwetagisa okozesa kwegamba amagezi amazaale common sense. Kati yali bagambye bamwagambye mwagala nnyama ku kisambi oba ku ntumbwe. Gye muba musala naye kyetaaga kunkuba kayiso kanzirisa mukube wano wenyini bwe mugenda okusala. Ebbwa mulibiike okitegeera. Kakati jjukira yakozesa na ssente ze naye abantu abo babi. Osanga b'emitima emibi babi kubanga baali kikoze ekyo weekityo omwana yakwata ne ssente ze n'agenda ne bamukola operation ne bamufunamu ebintu bya ssente nnyingi. Baali muwaddeyo at least obukadde 5 okumulimbalimba oba 10. Oba ne bamunoonyeza kale wakiri ne bamufunira paasipooti ye n'ebirala byonna nga wempulira. Naye babi abo babi eyo famire embi. Yes. Naye abantu bano mulimu abantu b'osanga nga tebaakulira nnyo muno. Abamu baasomako baafulumako eweeru mu mawanga ago agakuze Amerika weeyo kwegamba amawanga amanene weegatwe. Naaba nga ategeera amanyi omuntu kyeki amanyi obulamu bw'omuntu kyeki. So atuula naawe ku meeza ne muteesaganya bulungi nnyo ne mumala kukkiriziganya. Ssente z'oba obagambye ne bazikuwa. Bwe bamala ozikuwa oba n'ozisindika gwe n'olyoka okola otya. Okitegeedde. So kyekyo mukwano naye nkusabira buwangaazi obeerewo osobole okwasaganya abaana. Osobole okibateekamu abaana beebeereremu. Eddwaliro baliko abalyagala ekitono bwe bakutwala mu ddwaliro kuba kucekinga musaayi. Leka bakufumita akayiso wano katini. Lwaki baba banzijjako omusaayi omungi gwaki? Oba lwaki baba bagamba katusooke tufumitewo akayiso tulyoke tugyewo omusaayi? No, tokkiriza kuba ebintu ebimeewo biba byakuwuddisa naye oli n'akusiruwaza ne bakukuba akayiso ne kakusiriza ogenda okudda engulu nga kye bagadde bakikoze. Okitegeera. So byebyo naye olumu twaligambye nti abaana abamu ssente ze zibasuula mu buzibu naye ono omukyala gwe nkugambako ye yali mukyala mukulu teyali mwana muto ng'era nabo bamulaba nti tebalina ngeri gye bamuyiiya. Nga bamuyiiyiza wano abayiiyiza wali bamuyiiya eno babayiiyiza eyo. Kitegeera. So baatuula bulungi naye ne bakola ki ne bakyogerezeganyako bulungi nnyo n'akkiriza n'abagamba ssente ze yabagamba ne bazimuwa mu kaashi n'amala ozisindika ku akawunti ye ne zituuka n'alyoka abagamba yes tugende. Naye waliwo omuntu omu gwe yakozesako ebbali gwe baaweereza ku mpapula zino ng'asayininga. Naye ne bazimuweereza naye n'azisayiningira ku ssimu n'akola ki n'aziiza. So ne babeeramu ako akafansonyi oba okutya kubanga yabagamba in case nga sikomyewo ngulu. Omuntu wange oyo amanye era yaba alina obbikokwasaganya byonna. Era baakikkiriza ne bateekawo at least omuntu eyaliwo wadde yali ku ssimu naye era obubaka buba butambula era buba bukola. Kyekyo mukama wange naye nkwagaliza mwaka mulungi. Nga mulungi nga mugonvu nga guwoomerera nga sweet.